leka amazima nabwenkanya. Lwaki bwe nkusomoza, lwaki bwe nkumakanya, lwaki bwe nkuchalenjinga oyagala kunkuba kozita musajja gw'omukulu? Lwaki? Lwaki bwe nkozesa enkola yange tali yakutta bantu nga gwe bwakola ng'oli ku myaka gyange n'ennyimba buyimbi? Lwaki show zange oziggalawo musajja gw'omukulu? Lwaki okikola? Jjajjange Yozefu Walakira eyabeeranga Bubuude yafanga ali mbayekera ba Museveni nga balwanirira. Kitange JW Center bamusalirako n'ogw'okufa kubanga yali muyekera wa Museveni. Lwaki musajja gw'olowooza oli wa kitalo nnyo? Kakati fe bwe batta Archbishop John Rumu mu 7 gavumenti ya Amini n'omwogezi wa poliisi babaye ne bagamba yafudde accident. Era tewali munnayuganda yali asobola kwasamya kamwa n'ayogera amazima ge yali amanyi. Okay? Embeera y'emu yeriwo kati. Naye Amini yamala kugwa ne balyoka bajjayo amazima kati ffenna tukimanyi. Pijana n'olumu batamudde. Nze sigenda kulinda Museveni kuva ku bukulembeze okumulangira nti emmundu ze bansibako mu Arua baali balimba. Sigenda kulinda kugwa kwe okugamba abantu nti ebibuuzo bingi ebiri mu oyo wolokoso wa poliisi gwaleeta. Sijja kulinda kugwa kwa Museveni mugamba tinalinda banamaaso gange 2 tezinawera wiiki 2 nga batta Yasin nga batta Akimu Sekamwa. Ne bannaffe bangi be bagenda maaso n'okutta. So njagala mumanye bannange nti ffe tetukyabatya. Ekyo mukimanye. Njogedde bingi nnyo ate nga mazima nandiyogedde bisinga bino kyokka buntu bulamu. Era ne wenjogeredde bino nga bingi ebindi ku mwoyo naye tujja kulonda ku lumu. Kati nga tugenda maaso basebe ne bannyabo tetugenda kaaba bukaabi, tetugenda kwogera bwogezi ku bizibu bye tuyitamu. Ebyo byenjogeddeko bye bitono ku mmwe bye muyitamu. Nze nno kale mubeera mumbugiriza nga munneetolo